Basebo ne banyabo mugamba mutya yenze DJ Senior Bida Remix Wizard wano kusakata vibes. Manyiga mugongo yali ku kamera okubanga kuletera ensonga of course ngoziraba loud and clear. Embeera gye tulimu tesobola kuba yasanyu nakamu okujjako kubanga yenyamiza tewali afudde bambi temweralikira tewali afudde but era kyenkanankana n'okufiirwa because omuntu waba kugenzeeko si kintu kyangu nnyo kyakugumiikiriza si kintu kyangu nnyo kyakugumira newankubadde nti enteekateeka za Mukama ebiseera bisinga wezibeera naye tuli mu kaseera kazibu nnyo wano mu ggwanga lyattu Uganda. Ensi erimu abayimbi ababiri bannakinku ababadde batuwayagaza ababadde batuyimbira obuyimba ababadde batuzaamu essuubi nti ddala omukwano gwa ddala gye guli. Munnange wetwogerera bino nga byannaku nnyo ddala era wano kusakata vibes tuli banakuwavu mu bufu bwemwe era tuli basanyufu yonna gye kiraga gye tudda. N'olw'ensonga eyo njagala okutumirako buli muntu yenna ng'okimanyi wali obaddeko mu mukwano, njagala okutumirako buli muntu yenna ng'okimanyi wali okyawiddwako, njagala okutumirako buli muntu yenna ng'okimanyi baali bakukyayeeko, njagala okutumira buli muntu yenna ng'okimanyi wali okyayeeko oba kiruma oba tekiruma oba kyakugumira oba sikyakugumira. It's not a good situation. Teri situation nyangu omuntu gyandiyagadde okubeeramu, situation nyangu gyewandiyagaliza munno. So ebiriwo mu bimanyi abatabimanyi kiri nti Edrisa Musuza Kenzo yakkiriza Rema agende. Tetulina kyakola kubanga Rema yavaayo n'ata ebifaananyi bye ng'ali wamu n'omuntu gwalaga nti gwagenda okuzzaako mu bigere bya Rema mu bigere bya Eddy Kenzo. So kintu kibadde situation ya ntiisa nnyo mu ggwanga Uganda nga tetwakisuubira nkikakasa tetwakisuubira newankubadde wabaddewo eŋŋambo mu relationship yaabwe teri stable naye era embeera ya ntiisa still ekyo mulina okimanya. So mu buufu obwo ebifaananyi ebyo oluvannyuma lw'okutrendinga ne byetoloola social media wano ku lukalu Uganda kyalaze ebirala bingi bikyajja ebirala bingi bikyaliyo. Ne tulabako n'ekiwandiiko ekiraga nti nno enteekateeka ez'emikolo ez'okwanjula Rema oba okukyala oba embaga invitations card is documented ziri out abazirabyeko mwazirabye date mwagirabye. Ekyo nno ng'omusajja yenna kiba kireetera Kenzo okubreakinga down n'abanga amaanyi matono nnyo ddala si munakuwavu naye okusinziira ku kiwandiiko kye yataddeyo olunaku lw'eggulo ekiro ekikeesezza olwaleero bw'okisomamu kiraga ennyiike obunakuwavu wabula mulimu ebyokuyiga bingi nnyo. Nze kyenayizeemu kiri nti mu buli mbeera yonna bw'oba olina omukyala bw'oba olina omwagalwawo bw'oba olina omwami nga mulina omwana gwe mwali muzadde mwembi ababiri kintu kikulu nnyo okurespectinga mwembi okwewaŋŋana ekitiibwa okwesirika like okuzibira ebyo bye musharinga mu kyama. Ekiwandiiko kya Edrisa Musuza Kenzo ngenda kibasomeramuko but kiri a bit long naye mugumiikirize mukirabe mukiwulirize kikukwatako kinkwatako. Of course this is a lesson. Bwe baba bakukyaye owetta, bwe baba bakukyaye otta muntu, bwe baba bakukyaye ogwa mu motoka, bwe baba bakukyaye ova otya mu bulumi buno. So ngenda basomeramu ekiwandiiko kya Eddy Kenzo kyakedde ku makya n'ateeka ku mutimba olunaku olukiri kikeeseza olwaleero n'ateeka ku mutimbagano ng'annyonnyola embeera gye babadde bayitamu ne Rema Namakula ng'amwagaliza emikisa. Abasinga ekintu kino kiva ku ntobo ya mutima gwa muntu oyo abeera akyogera naye tosobola kukimanya
era abasinga tosobola kukikkiriza because abasinga mwamanyira okukyayibwa mu bubi, abasinga mwamanyira okukyayibwa mu ntalo. Kati oba tosobola kikkiriza nti omuntu asobola okuvaayo n'ayagaliza omuntu agenze emirembe, emikisa, okuba obulungi. Nkujjukiza bw'obanga omwami wo oba omukyala wo oba omwagalwa wo mulina omwana gwe musharinga, ekintu kikulu nnyo okwewangana respect buli omu n'oyagaliza munne emirembe gy'alaze because oba ogenda sigala mu buli ngeri yonna ng'ocommunicatinga n'omuntu oyo olw'omwana abagatta, mwagale mugaane. Edisa Musuza Kenzo yawandise ku Facebook ye n'agamba nti I wanted to record this on video so that it shall remain on record. Unfortunately, I have failed. Ng'okugasa n'ensonga nti siri muwandiisi mulungi, bw'atyo bw'agamba Kenzo. N'agamba okay. N'atandika. Rwema Namakula yazaala Amal Musuza Malaika, ye maama we forever. Mu bulungi oba mu bubi ekyo tekisobola kukyuka. Kitegeeza nti we will talk to each other mpaka nga one of us Mukama amujjulidde mu bulamu bw'ensi eno olw'omwana. Nga wadde okusomozebwa kungi abantu bangi abanyinako obukyayi, Kenzo yagamba obukyayi bungi nnyo for their own reasons which is okay. Kubanga ensi bwetyo Mukama yatusinga okumanya. I have nothing to do okujjako okubaleka abamwogerera abamulinako obukyayi. N'agamba abalabe bange bangi bembadde mmanyi ne bentegedde mu mbeera eno eya Rwema okundekawo. They are using this chance okunsuula. They are doing their level best to make sure I go back to streets, which is okay. It's okay kubanga era that's my home. Nze ndikaana Kambata and it is very possible life can change and I end up on the street again. Awo byebyo. Kubanga tukirabyeko nga aba once billionaire bazzeeyo ku zero kisoboka and I can feel the effort. Amaanyi bali mukozesa mangi nnyo okunsuula era nga wulira. Era mbeebaza, I congratulate you people, you are winning bannange amaanyi gampedde. Edisa Musuza Kenzo bw'agamba I am a fighter, a hustler mu kunoonya sente, but not in fighting people. I don't think I can win this battle honestly speaking. Nga wadde embeera eri bwetyo nze sigenda kuvaayo nyanike maama w'omwana wange mu bantu for the sake of winning this battle. No, eyo a big no. I won't give you what you want era mwogere paka we munakoowa like judge me. Mukama anaatulamula. Abantu oba bankyaye it's okay. At least I will quit music and do something else. Naye nga sigenda kubagamba byama bya family yange. Mu nsi teri atayagala kirungi ffenna bye tukolerera. Naye ekirungi bwe kiba kinnemye kitegeeza kyannemye for so many reasons. Ekirungi kakinneme, however much I wanted it so bad. Oba mutegeera bulungi ensonga ya Edisa Musuza Kenzo. Nayongerayo n'agamba I have to protect Rwema Namakula no matter what. Sigenda kola interviews. I'm not gonna prove myself right. Kasita Katonda ye amanyi why our relationship failed. We wanted to have best couple and best life, naye ensi bwetyo fenga abantu tusaba birala naye Mukama abanentegeka ze. Nsabira mama Amal obufumbo obulungi. Nsaba Allah akuteera emirembe mu Mr. Sebunya Doctor gwe wakafuna omwami we omupya akwagala ennyo okusinga nze we mbadde nkwagala, kubanga bw'anansinga okwagala ajja kuba akwagadde ebyansusso bye mbadde sikutuuka. Rwema nkwagala and I remember telling you this in our last conversation 2 weeks back. Era mbadde nkigamba from day one, and you know it's not new to you. I always told you I love you, Rwema. I don't know whether you believed me or not, but let me repeat here. Nkwagala nnyo, that's why you always be family forever. Kati wano wenjagala owulirire
obuvumu Edrisa Musuza Kenzo bwe yataddemu ng'awandiika ekintu kino nkakasa era singa yakitadde ku video nga bwe yagambye oba oli awo yandika abidde mu maaso ga kamera ne tutategeera nsonga kugigusa bulungi naye yakikoze bulungi n'akiwandiika kivolaba nkibasomeramu n'amakulu ag'omanya ebyange munnange nga ebyapa byange gwabirina kaadi z'emmotoka zange abaana n'ebirala era nzikiriza nkusabe mu public nti bw'oba otuuse okuva esseguku ku maka gaffe ng'ogenda ewuwo mu mikisa emipya gy'ofunye please take everything you want ako kawulize remember nze another thing okimanyi ndi mulagajjavu nnyo ate ntambula nnyo ebintu byange bijja kumbulako so keep them for me please until I trust someone else again kambadire mu Luganda agambye n'amakulu g'omanya ebyange munnange omuli ebyapa byange ebiwandiiko by'emmotoka zange abaana n'ebirala era nzikiriza nkusabe mu lwatu mu lujjudde lw'abantu abasoma ekiwandiiko kino nti bw'oba otuuse okuva esseguku ng'ogenda ewuwo mu maka amapya oba mu mikisa gye mipya nkusaba twala buli ky'oyagala owulidde naye era nkujjukiza ekintu ekirala ky'omumanyiiko ndi mulagajjavu ku bintu byange nze kennyini ate ntambula nnyo ebintu byange bijja kumbulako wootali k'ogenze era nkusaba binterekere mpaka nga nfunye omuntu omulala gwe nnyinza okwesiga okubiteresa ndi binona naye buli ky'oyagala kitwale oyo bamuyita Edrisa Musuza Kenzo awo nja okutegereza abasajja mwenna abakwana abakyala bambi mukole ssente muveemu omulugube mukole ssente muveemu okweyagaliza mukole ssente muveemu amaddu omusajja awadde mukazi we buli kyayagala ng'ate omukazi anobye muganda wange ezo ssente ulira bannange n'ayongera nagamba abagamba nti nnyina omukazi oba abakazi abalala ekyo si kituufu I am single and not searching for your sake n'addamu n'atandika I congratulate you Mr. Sebunya yoga Sebo Rema mwagale bambi because you are the man of her dreams and the reason why she made this big decision she is living her dreams oba muwulira may God Almighty show you the way ama mwana waffe era nsaba omwagale she is a sister to the coming Sebunyas Rema oyo gwolaba mbadde naye for at least 5 years okay agamba Rema oyo gwolaba mbadde naye for the last 5 years I have been with her mu mbeera enzibu ennyo nga gye nkomeza tuyise mu bingi and it's one of the reasons why our relationship failed naye mu mbeera eyo simukubyeko wadde oluyi simuyombesangako mu bantu tubadde tuyombera mu kisenge tankwatirangako mu bwenzi nga wadde ebigambo bamugambye bingi simulazeeko mukazi yenna sizadde wabweru omwana gwe yansanga naye era gwe nkyalina era ye Maya Musuuza Mirembe nina abaana babiri Maya ne Amal I pushed her to be a better person I wrote her big hits and participated in the production of hits that will stay forever. She will sing that music for many years. Like, I'm not perfect, but I have tried my best. Remember, she is the best vocalist of all time. She loves music with all her heart. If you give her support on her career, that will be the best feeling ever. Good luck, my brother. Obubaka Edrisa Musuza Kenzo abadabuliza musajja munne oli yatutte Rema. Note, I'm not your enemy era tompitangako taata wange. Bino byansi ate bibaawo.
Assalamu alaikum. Bwato Edisa Musoza Kenzo n'amaliza nga weereza ekiwandiiko eri ababadde babitebya ababadde babiyisanganya nga boogera bino nabiri. Ebifaananyi bingi Rema ng'ali ne omwami w'omupya era kiraga nti Rema yakyalako mu famire eyo oba yakyaddeko mu famire. Tetumanyi ebifaananyi bino we byafulumidde nga bipya oba we byafulumidde nga bikadde. Rema yabitadde buti nga alaba time eweddeyo. Tetumanyi story eno ntuufu oba story kawaani. Story eno kabadi oba story film. Kyonna kyekiri ku story eno nze naawe katubirabe tutumanyi waje binakoma. So mwebale nnyo abalaba Sakata Vibes. Oluwadde mbo commenting awo noyongerezaako ku kyoyagala oba noteesa ku kyoyagala. Wano ku Sakata Vibes tuba abantu babiri fekka naye tubaleetera ebyo ebiyugumya eggwanga lyonna. Of course nze DJ Senior Bida Remix Wizard saako manyi ga mugongo awo ku kamera. Nyongera okujjukiza subscribing ku Sakata Vibes tojja kusubwa nsonga nga zino zibaawo zibeerawo ddala. Nange mu buufu obwo wano ku Sakata Vibes tuyozayoza Rema n'amakula olw'obuwanguzi obw'ensuso bwe watuuseeko oba bw'ogenda okutuukako. Kitegeeza ekyo kyobadde ng'oyagala mu Kenzo kimulemye kati okifunye mu muntu omulala. Buli muntu ayagala kuba bulungi, buli muntu yeeyagaliza ssanyu. Tukwagaliza essanyu eppya lye wagenzeemu. Mu buufu bwe bumu tugumya musajja munnaffe Edisa Musoza Kenzo nti webale kuba musajja muvumu, webale guminkiriza, webale kugezaako. Teri muntu atukiridde mu nsi eno but tewali muntu ayagala kufiirwa. Era Edisa Musoza Kenzo akyogeddeko nti nagezaako kuba nali neeyagaliza kirungi naye olaba ekirungi kinnemye. Musibe bulungi Sakata Vibes.